Omuyimbi Lydia Jasmine amaze n'ayogera ku kikyawulira eri Eddy Kenzo ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo atezza ensonga za Rema Namakula, Eddy Kenzo ne Nyamutoolo bannange nabyo tebinnaba kuggwa, byonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Ssubya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olimesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Ssubya News Extra. Nenyongera okusabiramu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuuke kuba mikwa. BF Summer Herbal Research Clinic era nga bano bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba buli bulwadde bwonna munnanga ate beeyune osobola okuddamu okufuna obulamu obujja. Gwe wenna omwami yali eyo wammange ekisenge tekitambula bulungi, omukyalo oyina candida infection zonna weerabira omugongo kuluma, omwana wagenda kusomera agenda okudda ewaka nga byasomye takyabijjukira, bakubireko ku nnamba yaabwe y'essimu eri awo ate wama ofune ebisingawo. Rema Namakula bo munnange bajjaaji bo bakyamutwalira ddala ka sipiidi kakyali kangi nnyo ne bannange. Omukyala Rema Namakula okuva ewa Eddy Kenzo tegwali musango. Eddy Kenzo yagamba nti baatuula ne basalawo ne kati simanyi lwaki mwaze abantu mukiremezezaamu Nyakatambi kayina maaso wano wamma nga waliwo atokomoka omugambo manyifu wano ku Ssubya News Extra tetukulimba tukuleetereyo kinyinyi. Nagamba nti no ekiraga nti no omusajja akwagala kintu kimu. Omusajja kasita asalawo nagamba nti ngenda kuwasa. Omusajja wabeera tannakuwasa newonooba obeera mu nnyumba ye my sister obeera oyonoona budde. Omusajja omukazi gwayagala kimutwalira emyezi 3 okumuwasa. Nenzija ne mbagamba nti no olaba emmotoka gy'ogenda okugula road test ogikola omulundi gumu, gwe lwaki olinda bakukolemu road test okumala emyaka 4 ng'omusajja tannakuwasa. Nagamba nti no omusajja buli wogenda ewuwe natandika okugamba toyogera nagundi omusajja oyo aba mwenzi. Abantu abo banneiba be bakugana okwogera nabo be babeera bamanyi mukazi we omutuufu. Oyo omusajja wuuyawo yatugamba nti no wedding za mukazi we ne bbaawe dokita yazikoleranga mu nnyumba ye. Lwaki ye teyakola wedding ze mu nnyumba ye ne mukazi we, lwaki yalinda dokita amutwale? Nabagamba nti no omusajja bw'abeera takwagala ne woonosula mu nnyumba ye emyezi 6 ne woonogisulamu emyezi 10 myaka 10 nga takwagala. Nabagamba nti no omusajja gy'akoma okudatinga for a long time abeera finding a reason is not to marry you. Laba ono akawala yakakafuna mwezi gumu myezi 2 yazze n'atugamba nti no abadde naye for a long time, lwaki tubadde tetumumanyi. Nabagamba nti no omusajja the first day lwogenda ewuwe, omusajja the first day lwakuyita ewuwe is the first day you ask for the house key. Omusajja agenda kujja kwebakeko for 3 years akuzaalemu obwana 2-3 amala akufuule single mother akulekewo. Omusajja agenda kugwa kawala tamanyi mayitire gaako mu mwezi gumu akagulire emmotoka, mwezi gwa 2 akawase, mwezi gw'okuna akazimbire, omwezi ogw'okuna akazaalemu ekika kyewaabwe mikwano gye bakola nabo bonna babeere nga bakamanyi. Naye gw'oli awo omusajja obadde naye emyaka 2 tolina kisumuluzo kya nnyumba ye, buli bw'ogendayo akugamba sooka onkubira essimu, lw'olinnyeyo nga takukubidde essimu, lw'olinnyeyo nga tosoose mukubira essimu n'alyoka avumaavuma gwe n'akusensebula n'atakubulamu wadde n'amagezi. Lwaki okuba essimu bw'obeera ogenda ewa bbaawo? Mbadde mmanyi ennyumba ya bbaawo boyfriend wo ebeera nayo efuuse ennyumba yo. Nagamba nti n'omusajja lw'omufunye saba ekisumuluzo ky'ennyumba ye, omusajja lwakwebaseeko saba obufumbo. Okirigira emmotoka lwaki bagitestinga omulundi gumu? Omuntu nakubulizaawo ogenda gigula oba togenda gigula. Mumuddawo noga nti omusajja we naamugamba nti nampase ngenda kuba mutadde ku pressure. Yes, muteeke ku pressure. Nagamba omusajja akwagala yenna, the only thing kyasobola okukolera kukuwasa, teriyo kirala. Tagenda kugulira nnyonyi talina ssente zaayo, tagenda kugulira nnyanja talina ssente zaayo. Bw'abeera tannasalawo kuwasa, muli mu kuhavinga sex, muli mu cohabitinga, you are in fornication, my sister, omusajja making sure nti akuwasa. Hakugamba nti no the first day omusajja lwe yeebaka naawe, the first day omusajja lwa having sex naawe is the day you should make demands for your wedding. My sister, omusajja olunaku lwakwebaseeko olusoose oba kwebaseeko mwezi gumu oba myezi 2, start making demands for the wedding, start making demands for your marriage, start making demands agende mu bazadde bo, start making demands
for the introduction and kukyala emmoloka bagitestinga omulundi gumu n'osalawo bangenda gigula oba sigenda gigula gwe lwaki olinda bakutestinga emyaka 4 myaka 5 bakuzaalemu n'omwana omusajja ngera tannasalawo omusajja sagala muteeka ku pressure omusajja bw'abeera kugaana okwogera n'abantu bapangisa naye omusajja bw'abeera takwanjudde mu bantu bapangisa naye abo abantu be bamanyi mukazi w'omutuufu my sister. How do you make demands omusajja okukuwasa omusajja mugambe njagala ekisumuzo ky'ennyumba yo bwagaano kikuwa just no omusajja talina kyakwagaza omusajja mugambe taata ayagala kukulaba bw'abeera tali willing genda kulaba taata wo mukyalirako tali willing kuwasa my sister sagala Bye bigambo ebyogerebwa ku saidi ya Eddie Kenzo, Raymond Namakula, Nyamutoro byo bikyali bingi nnyo nnyini ddala naye nga we nabasuubiza nti kyonna kye nnaawulira nja kujja ate nje batuuseeku wano ku Suvia News Extra. Munange ye ettiimu Nyamutoro akawaŋŋamudde agambye mbu Eddie Kenzo ebiseera byonna bye yamala Raymond Namakula ye yali tamuliiko nga tamuliiko wadde n'akatono kale we tuli mu saidi ezeeyo ye yali alina ekirooto kye eky'omukyala gw'ayagala bwenkuza eno ewalidia Jasmine munange bamubuuzizza mukwano go Eddie Kenzo mukwanjula nga tetwakulaba wali oli luddawa azemu n'abagamba mbu ye yali ali Canada munange ne bamubuuza kati tolina ky'owulira ku mutima yadde ekikulumiriza Eddie Kenzo okuleka wagaye baddiya lwaki mundaba lwaki munsala ebigambo mu kamwa Eddie Kenzo tabeerangako omuntu wange wabula oli yali mukwano gwange naye nga mmwe abateekawo ekibeerabeera yebadde ebigambo bya Lydia Jasmine era agambye nti singa yaliwo munange ng'ali Uganda yali badde omu ate kuba aligenza okuwerekerako Eddie Kenzo okukimanya Mutoro bwenkongerayo ne Raymond Namakula ne Alia mbalina maaso awo wamma ate nga bakyaliddeko jjajja waabwe Halima Namakula ngenda kuba mbatuusako wano akatambi ate tusobole okweyongerayo Eddie Kenzo nga tunka n'omukuumi wa Nyamutoro bannange love yo jiveeko girabe edduka kali katulabe Alia snapping here Alia with Jaja. Look at you guys. Hey, Banang, Muchoku flying kisses like. Is she smiling? Yes, she is. Bw'ati ate munnange Alia bw'alabise ne jjajjaawe Halima Namakula kyokka mu abantu muli eyo mutakomoka omugambo Rema biki naye munnange nga mulowooza ye abaliko ye wamma obulamu abutambuliza ddala nga we yabubala kati simanyi abadde eyo ne mutakomoka omugambo ndowooza munnange muli ku byammwe kale bwenkozaako eno ewa Eddie Kenzo bannange oba lino lye bayita ebbuba oba kwe bayita okwagala okungi oba kwe bayita okugwa ku kirooto kyo munnange maaso awo nina akatambi Eddie Kenzo nga tabukidde omukuumi akuuma Nyamukenzo oba Nyamutoro munnange amugambye eddayo otuule nakuwadde ssente za kukuuma muntu wange bayinza okuddamu ati ne bankwata mu liiso nga Dokita Muzaati bwe yankwata mu liiso n'atwala Raymond Namakula akatambi baddiya ngenda kuba nammwe nga batuusaako mu maaso wano mukeewulirireko bali bayite ebbuba. Where is my baby? Why are you not with Nyamutoro? Where is she? Where is she? Where is Fiona? Where is Fiona? Dayo jana. Nakuwa domo ni mongo kona kama mvai. Mwana protect. Amaya imani za kudamna baba kama disi. Nati! Are you ready? Begin. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde biri mutawani bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kulaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulinamu katinga kano kebayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala
kamuyamba okuyingiza enkwaso zino kukyawo bannange tuna expower man wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation waba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias